gwe yena akayanira kaadi ya NUP agamba tebampadde kaadi timwaze ku gurawundi. Gwe yena akayanira kaadi ya NUP kiba kiraga ngu tobadde wa NUP. Nkiddamu, gwe yena akayanira kaadi ya NUP ngu tibakuwadde kaadi naddala ku guno mutendero gwasoose ogwa abagenda kukiikirira gavumenti z'ebitundu ba LC5 bameeya, gwagamba tibampadde kaadi y'obwa kansala. Kitegeeza bulijjo toli waki? Toli wa NUP. Ekikuleeta n'okwetooloolerawo ku kibiina kya NUP ofa kaadi yeka. Kati gwe owa NUP owaddala deetise nga Kigozi sajja lya Beene tiyafunye kaadi. Simba mabega g'oyo yafunye kaadi. Kubanga ekifo ky'oyagala ojja kukigendako 231. Sauda madada Sauda madada Simba kwoyo mabega gwe bawadde ki kaadi, kubanga oledo guli wa NUP munyina nono wa NUP. Simba mabega ge gundi kujjako bw'oba otali wa NUP. Naye yenna atali wa NUP nze nga Ssaabakunzi eyeeronda ante empuuga tuli bwe tuti jangu mu DF NRM Communist Party Lusania FDC PFF nebirala, kubanga ffe bamu NRM timubulidde. Bw'owulira era okwoyeeyo jangu okitegeera. Naye bwe tugenda mu reality, lwaki oba okayana ngu tibakuwadde kaadi? Kiba kitegeeza oli after card. Kite bw'omala kufuna kaadi oteme nedda. Kati mukakane mukitegedde kaadi katawo muzimbe kibiina mukomewo 231 mugumu. Okitegeera kujjako wabeereddewo afudde oba n'alekulira mwojja kujjamu ekyo ekifo kyoli kyalimu. Naye byakati gwayombera kaadi nga Bobby Giant ono webusoga. Kitegeeza bulijjo toli wa NUP. Nalabye n'akakofiira wakajeeko tokyakambala. Nowuli bw'oba yagala kumanya ngu mukulembeze w'ekibiina for example nga NRM President Kaguta Museveni si yagaba kaadi, tunulira kalulu kabaddewa ekololo n'omukamyufu akaakagwa. Kati gwakaabo yina enjawulo ne NRM. Owa NRM asigala akaayana
naye n'asigala mu NRM. Mukitegedde? Kati naawe kayanira mu NUP osigaleyo. Era nze neewuunya abantu abakayanira kaadi. Kaadi yebalonda kubanga kati kaadi ya DP, kaadi ya NRM, kankugereze nga NRM, Lwashande eyafuna kaadi eya Rwemiyaga. Naye ku lw'okugamba Lwashande NRM tituyina nga bwe tumugjamu, ate ne Ssekikuubo tukwagala gwe kaado gyagazaaki omanyi ground ogiyina oyina n'abantu jangu nga independent bw'oba oyina omwoyo gw'ekibiina lenient ku NRM. Otegeera ekyo? Gujja kusigala oli akalulu kajja kumukuba asigale ne tiketi ye NRM eya constituency naye atali mu parliament. Otegeera ekyo? Kati naawe wa DF naawe wa NUP atafunye tiketi, just tiketi y'ekibiina, ate okaayano gamba oyina ground. Bw'oba oyina omwoyo gw'ekibiina genda ogye nga independent naye lenient ku DF, lenient ku NUP. Okitegedde? Okitegeera? Kati gwe ayimirira n'agamba saawa zino nga Ssekikuubo n'abalala n'ogamba nze NRM ngivuddemu ngenze mu NUP ngenze mu DP. You are after party ticket. Naye kati bw'oba otali after party ticket atoledo oyina abantu ku ground, genda ku independent. Kati independent lenient kuki? Bw'ogenda nga independent nojja n'owangula nojja katugamba oli wa NRM nojja lenient ku NUP, Kitegeza ne bwe bandikuwadde kaadi wandisigadde okola ebintu mu interest ya NUP. Kati naawe wa NUP bw'ofuna kaadi ya bw'oba otafunye kaadi tiketi y'ekibiina kukwatira oba kwesimba ku tiketi eyo ne batagikuwa, nojja nga independent n'owangula ku lw'abantu, nojja lenient ku NRM. Kitegeeza ne bwe wandifunye tiketi ya NRM ya NUP wandikoze ebintu bya NRM. For example, Kagabo, katuve ku Kagabo, Mbwa Tekamu wadde yafuna tiketi ya NUP Entebbe municipality, yakolera interest za Mpuuga nanyini DF, kati si wa DF. Kitegeeza ekikulu si tiketi oliki. Kati gwe wa NRM nga bw'olaba eyawangula ekisolo yajja nga independent naye lenient ku NRM. Kati NRM ku lw'okugamba waliwo abalina interest zaabwe ku muntu gwe baawa kaadi ekisolo, baamulinda ku bantu n'abeera eliminated, n'afuna kaadi ya NRM, tiketi ya NRM, katalinayo
alinayo ku kyalo alinayo mu constituency ya y'Ekisoro naye tali mu parliament obo kitegeera kati gwe sigaza kaadiyo Werandi Gudu gwe yagifunye tiketi ya NRM yagifunye tiketi ya DF yagifunye tiketi ya NUP anagifuna ku ground woli obo nasigarayo ne kaadiyo wajo wa independent okitegedde utoroza ngo kufuna kadi kwe kuwangura Kalulu kikubeeremu kati gwatagifunye genda bakuronde bakuronze nga independent lenient kuki okitegeera lenient kuki kati gwakabira kadi wa NRM Kitegeza tuli wa NRM intention yo kufuna kadi wakabira kadi eya DF nze nga saba kunze yeronda kugamba tuli wa DF nobwo botafunye kadi genda Wesimbewo nobwogwa sigara mu kibiina obakola kimu gendo wagereyo yafunye kadi bwoba manyo ina ground genda Wesimbewo bwe bakukuba Kalulu komawo wetonde naye baba tebakyakwesiga genda ku independent omanyi automatically ogenda kuwangula nebo wangula teeka mu nkola interests z'ekibiina kyo wadde tiwafuna kadi yakyo niweesiima nga independent kuwadde n'ekizampo oye sisuubira ngo w'Ekisoro nga ateeka mu nkola ono yawangula nga independent n'erinient ku NRM okitegeera ekyo naye mupaluka kati bino byokuwoga na timuli gwe bakumye tiketi oba tewagifunye sirika genda mu Kalulu bakuba Kalulu jango bakakase kati ku Kalulu akaddako bakuwe tiketi batakwinamu kubuusabuusa period naye gwakayana ngoyagala tiketi onoonya bibyo kubanga saawa zino General Rwashande bwe saawa zino singa bamukuba Kalulu erw'emiyaga asigaza tiketi ya NRM naye atali mu parliament owa independent katugambe Sekikubo awangudde ajja kubeera mu parliament ajja kuteeka mu interest zaani ajja kubeera lenient kuki ku NRM okitegedde kati mmwe akaya na Yena weyanika kuba katusobola kungamba Kadaga adde mu opposition yona nedda genda mu Kalulu bakulonde nga MP okomewo obere mu banka bencha tuura bagamateeka osavinga interest era ne bwawangula saawa zino Kadaga ajja kukola ki kusavinga interest za NRM full stop. How sure are you ngo Anita Mong agenda kuwangula Kalulu
ajagala singa wamukuba kalulu gye yeesimbyeko aja kusigaza tiketi ya NRM n'okuseeki kyokka